Wanji. Hello. Yes, please. Hello. Jebale konyabo. Ole nyawo na jebale konyabo. Nze Rebecca Jingo. Iye nyawo. Nsaba kwogerako ne Mama Sifa. Mama. Beki una kubidde. Alo? Hello. Beki salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Mama Sifa ekiwatule. Oli otya Mama Sifa? Ndi bulungi mukwano ogamba oti eyo. Je ndi eno. Webala okutuweereza obulungi. Nawe webala okuwuliriza n'okuteesanga. Bannange Beki nkwagala naye simanyi. Kiki ekikutawanya Mama Sifa? Beki ekintawanya. Maama wange yafa nga Azaala. Nga kibi. N'aleka omwana. Kati bw'aleka omwana oyo ebiseera ebyo kale nange nali muto. Omwana oyo aba muganda wo. Aba muganda wange era yasembaye. Yajja ne bamuwa omwana oyo n'amukuza. Kati omwami oyo eyamuzaalamu omuganda waffe oyo yandibadde nga taata wange kale. Maama wange era abeera wa muganda we ekazo. Kati omwami oyo nga bakolayo nga bazimbi. Otyo? Kati nza ne babeera bonna nga bw'omanyi. Mbitegeera. N'amufunisa olubuto. Kati ne bamutwala eyo bayitayo Wambaale. Nga bagenza okukolayo ngo maama wange oyo mukulu we yamutwalayo nga yakuumayo. Ewambaale. Ewambaale. Ekyo kyalo kiri luddawa? Ekyalo ekyo bakiri kulwawa. Kati omwami oyo yalina mukwano we nga bamuyita Isa babeeranga bonna. Kati laba omukyala oli oyo yabeeranga ekazo bamuyitanga mukyala Kamyuka. Asanga Diriisa mu kkubo. N'amugamba gwe Diriisa nja kukusiba Azaala muganda wange omwana n'afa tujja okukola tukusiba biki. Omusajja n'adduka. Omusajja bwe yadduka teyadda mabega. Mpulira. Mu butadda mabega nga tuzaala n'omwana ng'omwana abeerawo kati omwana musajja mukulu akuze yazaala ne mwana munne. Kati omukyala gwe nkugamba yamusanga mu kkubo n'amutiisa yafa. Kati naye omwami oyo ng'alina mukwano gwe bayita Isa nga Isa yatubuulira ebimufaako. Naga omwami gy'ali naye atya bajja kumusiba ye akimanyi nti nno oli mwana we biki naye atya. Kati ng'anyumiza abakulu abaaliwo ebiseera ebyo. Kati jjajja yali alera omwana yafa. Mpulira. Kati maama wange omulongo yaliwo babirye maama wange gye yabeeranga gye yasinzira n'okufa nga Azaala gye yali agenza okukyala. Kakati nga bw'omanyi omwana ali awo mu bbanga kati nze n'oyo maama wange ffe tumuliko. Naye ng'omwami atya. Omwami ali luddawa? Omwami oyo batugamba Isa yatugamba abeera Gayaaza. Akozesa mannya ki? Amannya ge ye Diriisa Kyazze. Diriisa Kyazze. Ge mannya g'amatuufu. Wali omunoonyezaako n'abula? Namunoonyaako ko. Anoonya bwe twanoonya kati ne ngenda ekazo manya ekawanda ewadde wa Isa. Isa n'atugamba gyali akimanyi nti mwana we naye atya mbajja kumusiba. Ne mweyanjira ne mugamba nze njagala nkweyanjize nze ndi muwala w'oli omukyala. Nze mwana we omukulu. Teri agenda kumusiba abaali balera omwana baafa oli yali yazaalako dda nga nange yanzaala. Teri agenda kumusiba kuba yali muntu mukulu obwedde. Mpulira. Ne mugamba nga ffe twagala omwana amutwala amulage ekika. Omwana abeere ng'amanye ewaabwe. Kuba jjajja bwe yafa bali ne batundawo abafamire n'asigala wansi mu bbanga apangisa bupangisa kati. Kakati nange nga Diriisa agamba njogera naye naye atya biki ne mugambe kati yakale nzayogereko nange nangamba kamuwe enamba y'essimu ayogereko naawe. Nange omanyi bwe namukubira ogwasooka ngagamba nze byengamba nga sibitegeera ng'essimu agijjako nga nfuna obudde nga nziramu edda nga mukubira. Bwe namukubira ng'essimu oba yali waka ng'agissa ku leediyo nga leediyo eyogera oba tivi nga njogera ne ngamba ye lwaki okoze bw'otyo. Bwe nayisaawo ebbanga nga nziramu era nga mukubira. Kati awo ng'agamba nze byengamba simanyi nga omukyala gongamba yabeeranga kibuye yatazaala natuzaala ate gongamba yali atuzaala nze simanyi. Ne mugamba Diriisa yatugamba nti nno ye ggwe. Isa abalimba Isa nga ngamba yeye. Nangamba yeye nnyini oba nangamba kale nza ngamba nti atya mukyala we. Ne mugamba naffe abasajja baffe bazaala ebbali naye edda wabbali ogere n'omuntu mbokakkamu omwana agenda kujja maka gekulimirira bw'anaamala ng'addayo gy'abeera. Kati ensonga eyo bwetyo bweri nga njagala nfuneko ku magezi go eri ggwe n'eri abawuliriza bannange. Oba gwe asobola okwogera naawe n'akuwuliriza. Omwami Diriisa. Omwami Diriisa Kyazze ntumugjamu ekituufu kubanga ne ku kipande amannya agaaliko gaali ga Diriisa Kyazze.
Anti ajja kumbuuza mwana ki mannya ki. Kati ffe omwana amannya ge baasanga ge bamutuuma lya Saamulaba. 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 Ng'emannya erinnya lye baamutuuma naye ng'omukyalo baamuyitanga Maama Jackie yabeeranga kazo. Oyo maama wo? Maama wange yabeeranga kazo. Ewa Muganda baamuyitanga Betty Nabukalu naye nga bamuyita mukyala kamyuka. Gye baazimbanga ne Yisa baali bazimbi. Naye kati oyo Yisa munne yatumya n'agamba yeye atya butimbo bajja muvunaana ebbanga lyonna yali lidda wane mukati agenda kumuvunaana. Naye kati omwana akuze. Kati omwana akuze. Musajja mukulu yazala ne mwana munne. Lwaki kati atya ki? Naffe kyetwebuuza ne mugamba yogera nange ng'omuntu tuyambagane ffenna tuli bantu bakulu teri agenda kusiba nze simanyi naye nga munnaalumiza ne kuba nakwala okudda ne mbuuza Yisa ne mugamba Yisa nkusaba ombuulira amazima omwami oyo basiye ye njagala omwami muveeko ndeke kumwesibako n'aŋŋamba yooyo nze sikulimba yeye yennyini yooyo. Kati ono mukulu Yisa abeera wa? Yisa abeera Kawanda. Abeera Kawanda ye mwami Yisa ani? Eddala sirimanyi naye nga mmanyiiko lya Yisa. Kitegeeza Yisa yasinga okumanya ebintu bino byonna kuba baalinga bazimbi bombi ne mwami Ddirisa. Yasinga obimanya byonna baalinga bazimbi mu maka ago. Okay. Eyazannya okwogerako naye Maama Sifa. Bekinsanyuse neyanziza simanyi bw'osanyula empulira kuba nsiimye. Katugezeeko tulabe. Tugezeeko Allah akuddizeewo ky'osinga okwetaaga mukwano maama. Kale babaye. Salaamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo muwuliriza munnaffe muteesa munnaffe ekyo kyayitamu nga y'omuntu. Mu buttenga buno ate ow'ebizibu lindako katumalirize Maama Sifa. Nsaba tumalirize Maama Sifa. Tunamaliriza Maama Sifa naawe onootuweereza ekikyo. Essaawa eno njagala kukuba ku ssimu ya mwami Ddirisa. Tulabe ye mwami Ddirisa agamba ki? Yateesa ki yakibe nanyiko tabimaniko. Hello. Ani ono? Osibyo tenno sebo. Nende nya. Ani ono? Munnange njogerako ne mwami Kyazze. Gwani. Munnange nsaba kweyanjulire neetonzi gyako. Kale. Anti kale bannange. Hey, Katonda wange. Kino kikambwe. Katonda wange. Aya. Nze binsanga wano nembe kutoosako eyo bw'atyo omukulu Ddirisa Kyazze bwe yeeyisiza munnange naye ate nandyagadde okunoonyaako ku munne mwami Yisa atubuulire lwaki munne yeeyisa bw'atyo. Katusooke tunoonye ku mukulu Yisa. Mwami Yisa alabika wali oba network baki banange. Ka network tekamuli bulungi naye kale katugezeeko okusemba. Ndowooza mwami Yisa waali ka network si kalungi
kati abawuliriza ba Beat FM ekinta buli ky'omuziki ngezezzaako abaami bombi naye tetusobodde kufunamu kirungi. Kati nkomyewo gye muli muwuliriza munnaffe Maama Sifa kiki osobola okumugamba. Omukulu Dirisa Kyazze bw'atyo bwe yeeyisizza munnange naye nga mwami Kyazze ddala bw'oba okimanyi nti omusayi guno gugwo lwaki oba ogudduka? Kale bw'oba okimanyi nti omusayi guno si gugwo vaayo oyogere n'abantu bano bagambe naye bannange mbabuulire omusayi si gwange. Kola eky'obuntu bulamu kuba kakati omuntu gw'odduka yakula dda n'azaala ne mwana munne. As simple as that. Abantu lwaki mwekalubiriza obulamu? Ate nga munno bwe mwazimbanga bwe mwapepeyanga mukulu Yisa yagamba Maama Sifa nti yeggwe. Ate nga naawe okijjukira nti waliko ne mukyala Kamyuka. Kale waliko ne Maama Jackie, waliko ekazo, wazimbirayokko, wabeerako n'omukyala Betty Nabukalu. Byonna obijjukira. Why would you do this to these people? Ono musajja mukulu kye yetaga just kumanya kikaache. Takwagalako sente, takwagalako buyambe, naye mbotya ate ntya mukyala wange. Bw'oba otya mukyala wo gwe omusajja atya mukyala we ebyokwenda byesonyiwe. Ebyokusumulula zipu biveemu. Ffe temututama temutukooya temutumalaako mirembe. Zipu zammwe muzisibe bw'oba otya mukyala wo, as simple as that. Wamma. Yengo. Wanju mnange. Webale kuweereza. Webale tukubirako. Oyogera ne Sande mu Lukaaka. Esebo. Naye Maama Sifa mbadde musaba. Omwami we bw'aba abuze. Ekirungi oli muntu mukulu okutuula n'amunyinya n'amugamba munnaye kati omusajja ngezezzaako okunoonyezaako naye akoze ekyabuze. Esebo. Mwana mulenzi nga bwe yafuna mwana munne aba alina naye okumanya nti essaawa eno kati kitaawe yandibadde nga kitaawe amwegaanyi. Era omwami oyo nga bw'aba amwegaanyi kati mwana mulenzi naye abe mugumu kyasobola okweyiza maka ga famire ye n'agyetandikirawo n'ava kwoli kuba kati wuyo akuze watuukiddemu eryo ebbanga okuva mu butu wabadde yamubuliranga jinga onkutadde. Neeyanziza nnyo muntu wange. Wanje? Madamu Rebecca bali kuweereza. Gwe bali kuwuliriza munnange. Ono mande wano Busunju w'amayinja. Yesebo. Kati gonsongereze kubanga enteesa wengi. Mpulira. Maama oyo yeesibeko oyo mukwano gwoyo gwagambye Yisa. Afula omutuusa kwoli bulungi gwaba yeesibako amutuusa ayinza okuba okumanya ngu nnyini oli amaka ge we gabeerawo nnyini. Okay, neeyanziza nnyo muntu wange. Owanje? Beko bali kuweereza naye kinandisabye Maama Sifa yandyogedde n'ono omwami omuzimbi eyazimbanga ne mukulu Dirisa n'amugamba nti gwe wogamba nti woomanyi ntwalaawo kati bwamutuusaawo tamutuusiza ddala waka amulage nti weewo kati Maama Sifa akole okunoonyereza okwebazula nti weewo then enkeera ati agendewo nga ye omuntu omwami Dirisa ayogere naye kati mwami Dirisa kyanaaba muzeemu oba nti omwana muleetere wano ewanga ndabe oba tujja kusisinkana mu kifo bwe kiti oba n'amukwatireyo n'amutwala eri ewaabwe mu kika gye bamuzaala oba kyonna kyanaabaayiza ng'omuntu omukulu naye ng'ekituufu omwana ategedde wa bamuzaate nga tata wamutegedde nti ono kuba tekirabika bulungi kuba nti mu nsi mwoli nga tata wo mwali naye nga tomumanyi kyembadde nteesa nze olumwayi najemba kansala biri abiri mu neeyanziza nnyo mwayi najemba olina Rebecca Jingo tukyeyongereyo n'ebiteeso yengo wasuze otya gyebaleko nnyo abasajja abo beeyisa bubi bazaala abaana ne batabanoonya ne bataddako mabega nga beekwasa mbu bagenda basiba nze omu ku abo nakula simanyi waffe naye nga taata wange amanyi waasobola okunnoonyeza Maama Sifa akole ekintu kimu afune poliisi banoonye omusajja oyo bamukwate lwa mpaka alabe omwana we webale tuweereza yenteesa yange ateesezza na busungu wanje webale kuwuliriza nze Mama Maya. Kati nze Maama Sifa mugambo ebigambo bino. Mpulira. Abeererawo muganda we Beke. Kikawe kiba nga kyagala kiri munoonya naye Maama Sifa muganda we mubeererawo mu mbeera yonna. Babe bebeeyisa. Mpulira. Nti okubeera n'abo abantu mbeererawo Beke. Okitegeera? Neeyanziza nnyo muntu wange olina Rebecca Jingo. Madamu Tichawe bali kuweereza ono namuli golete bombo naye mwami Azaala ikabadde akulira ensonga lwaki yeebuzaabuzizza naye mwami Azaala yonna gy'oli bambi lwaki obonyaabonya omusaayi gwo omwana talina musango wagenda gy'ogenda tewayambala gwe wasuubira nti no gy'ogenze teri binaavaamu ebyavaamu byonna byonna olina obbigumira kuba gwe yagendayo ate ogendayo ng'okimanyi olina mukyalawo naye bambi mulekerawo okubonyaabonya emisaayi gyammwe ne Maama Sifa amagezi g'enkuwa weesibe ku mwami Yisa akukwata akutwale maka
maka ga mwami Kyazze abalagewo nti weewano ewa mwami Kyazze bw'anaakulaga omwana yeesitule oba mwesitule n'omwana mugende mufeesinga omukyalo oyo oba n'omwami munaamusangayo mugambe ye mwana gwe yazaala mukyala bw'ati ne bw'ati bw'anaaba omwami takkiriza mugende ku musaayi we munaateekamu ebyo kugenda ku musaayi ajja kukkiriza omusaayi gwe naye nga bataata mulimba nnyo mulekerawo tusuulirira mulekerawo ebyo bye mukola bambi kuba mubikola mwagala era magezi g'enkuwa namuli Goreti Ebbombo neyanziza nnyo mukwano namuli Goreti Ebbombo olina Rebecca Jingo Martini Maama Siifa mukulu munnanga amagezi g'enkuwa oyo omusajja mu mwesonyiwe fe abaana abalenzi omwana omulenzi bw'okula osobola okutandika ekika ekikyo ne famire eyiyo ekikulu bagezezzaako kye bagezeza naye omwami alaga nti yeebuza bwebuza amagezi era ayinza n'okuba kuredi abadde kwali oba kisoboka okuba ng'alina omukyala naye ng'ati omukyala oyo okumanya nti alinayo famire endala tonyumya Martini ebyo tonyumya mbu nti omukyala okumanya nti ninayo famire endala wali okola byaki owaaye byali byampaka ekyo ekyomukyala wakati mumuyingizamu namuyingiza mukazi watu ayinza okuba tabirinamu nga tabimanyi nakubimanya wamma mwanyinazo webale kutuweereza webale okuwuliriza magulu waliwo ekigambo kyentera obutayagala kukozesa mu kamwa kange leero kikozesa naye nga ate nina okukikozesa abantu basobole okukitegeera mpulira bwe nkikozesa mba nvudde mu bukulisitaayo naye siina kyakkola tulina enjogera egamba nti Katonda abatalina mannyo Katonda baakola ki baawe ennyama naye kati omwami ng'oyo agyeko essimu aganye ogikwata alayika akubidde ne munnoono naye kati ekyo kyangu nnyo omuntu aliko ekimulanga tujja mukaka bukasi okumutwala bamukebera omusaayi wabanga alowooza nti ajja kudduka buddusi ajjeko essimu kati omukono gw'amateeka kyekiseera guveeyo ow'ekitiibwa Nakiwala Kingi maama vaayo tuyambe ku muntu ono tumukake bukasi tunoonye ekika ky'omwana mpulira mbeere bulungi neyanziza nnyo mukwano gwange mwanyinaze magulu Abdabi bwebala okuteesa muganda wange Rogers Enninzi baako kyogamba nza amagezi gempa omukyalo oyo tabaako nakunoonyereza kintu kyonna oba omusajja aganye okwejjayo nga nabo omukubira simu agijjako yesiba ku muzimbi omuzimbi alina omumutwala kino kyogera kikakasa nti omuzimbi alina omumutwala ewa taata w'oyo omwana okitegeere watuufu gwalina okwesibako kuba kati taata w'omwana yeekweka kati anaamufuna atya yesibeko oyo omuzimbi mukwano gwe abire nga mukubira simu yajja omumutwalawo mpulira Mama Mudu kwali Enninzi awuliriza Madamu Rebecca beera bulungi mukwano gwange ab'Enninzi kyotera bandabire bannange Madamu Becky wanje webale kuweereza ono jjajjammwe wendi nteredde ntende weewaawo bannange kyengenda okusaba omukyalo oyo asooka akwatagane n'ono mukwano gw'omuzimbi oli kati omukwano ono ajja kumuwa ennamba y'oli kati bwamuwa ennamba ya bbaawe bakwatagane babiri bajja kubaako ebifo ebikusifu bye basisinkanamu oba omusajja atwala mwana ku kika kyeri ne bamuwa amannya buli kimu alaba akasolya ke ali nawe taata akugamba oba gy'oli ng'oli ku leediyo owulira vaayo otwale omusaayi gwo ku famire yo bwene bwe gunooba onookola otya ne bw'onodduka gitya era bijja kuzuuka omwana ojja kulaba nga yeereese omusange wakaawo nga wuuyo wadde wawasa ono jjajjamu neyanziza nnyo mukwano gwange tajja kugumaza mbiro wanje Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Webale kutuweereza. Kale mama. Nyaja tikanifa wane wakaliga. Ennyabo. Naye maama omwana ne bwaba singa ate omwana oyo abadde musiraamu yalize mu busiraamu oba si musiraamu mugamba asiramuke abasiraamu bajja kubeera ab'ekika kye bajja kumutunula bajja kumuwumbawumba naye omwami oyo alimba Becky obirabye bagamba omukazi yagaba omwana kakati obanga omukazi mukyala teyayogerako nti oba omwana wagundi lwaki ate weegaana munno gwe mwasinkana ababiri mu mukwano abasajja mulimba banange mulimba nnyo omwana omukyalo oli alese ebbaluwa eyo mugambe akwate mwannyina oba bagenda mu maka bagende bagonoone anoonyereze omusajja waabeera ne mukazi we amukubewo amugaye nti aha kati tutuuse asooka kwerusi
bagende n'erusi beyanjule gafiire ddala kubanga agati okugafiisa kati ye oli omukyala akwate mwannyina bagende bagattire ddala mbwezo salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahajati munyevu nyo